nino omusajja yankwanako bamwita Aluna. Ono Aluna Mbiru. Aluna. Nantwale uwenga entebe erimu ekituli nga yateekawo akatto. Bamwita Aluna ojja mubuuza nagende uwe. Ngenda okutuuka wenga mu ntebe mulimu akatto bamwita Aluna. Wali akatto. Waliwo ekituli. Waawota bamumanyi era mulangira bwe musanga. Ne mugamba kikunkuna jjegwe nakuwona. Tewalina future naaka. Ng'entebe erimu ekituli. Nga yateekawo akatto. N'ekibaawo. Nga kiki ng'embeera yonna tegatta. Simanyi bavubuka tebalirira. Nga mukuba afaana kirala. Bali akafunkunayi musima ku mudala gw'empota n'otemesa ebifi n'otemesa ebiyungula. Abalamu genda ku mbizi n'otemya kiro 8. Kiro 4 n'oluto n'obanga gwe bagenda okudwala. Naye ng'ewaka. Ne woosula ne wootudde. Kale ekitanda webanga entebe yalimu ekituli nga ateekawo akatto ekitanda kyali kitya. Era bwe natunula ku ntebe we nakoma. Appetite neefa. Ne mugamba mpozi nayiseewa nga njija. Luno balugwa pata ziddawa. Okay, twerabyeko. Wati Faruku. Wati Aluna we namuleka. Aluna waawota. Kwega abantu bakolera bulamu bwa kkubo. Abantu bakolera bulamu bwa kkubo ku kiringa yenno bwagula ku motoka ensaaba agimaze. Naye n'otuuka mu makage n'omugamba muganda wange wano w'obeera. Musula ku bitanda n'olota ebiroota ebibi. N'olota ng'olota mizimu gyokka lwa nsonga ensinga ekuluma olubizi olutadde ku mbaawo. Olina kulogootana. Olina kulogootana. Jangu mu Faruku Sons ogula ekitanda olota ebiroota ebirungi ozane ku balongo. Ekitanda kisobola okuzaala abalongo. Ng'oli ku kitanda? Mama nnyabo. Manne manyi nti Fabasula koyo bedi nebeta betota byebyo. Nofuna musajja abaana bali wali batudde nawe oli ene kitanda kikaaba. Kuku muzina bolingo. Ebyo byewale. Oswalira ki? Nga tuyingira omwaka omupya. Byewale. Tuzze kubabuusa. System mpya. Nawe weefule mupya. Bwe otewa class tewali agenda kugikwa abantu munyirira mukuba mugulango ye. Mubeera mabane mukiringa ne mweragira mabala. Wallahi ya Mungu Katonda nakujjula bana kujjako muzadde obani n'oswala ewaka. Mwewale okuswala nga makaga mwe. Okyaza omwala badde akusubira mu bbeeyi ndala. Akolaba n'obusungu bw'emmotoka. Akola okuba amasimati. Mutuuka mu nyumba ng'agamba gwangi. Embwa yekola shopping. Mbwa yongange ziwagijjawa. Najigula buguzi. Nenjiwa ne babazungu ne bagitendeka. Era wano ku Faruku Sons bagimanyi. Era bagyewuunya njija nayo. Olaba ekiremeddeko ng'ennyonyi omukiranga ekiremeddeko nga tebya nange ekiremeddeko. Ng'omanya nti ekituufu. Ate osobola okuwonda kyoto ekisibyeko neyasima negana. Nze lujja omulungi atulaba ku Captain Music mbabuuzaako ne mbeebaza nti mwebali kubeerayo na kutugoberera omwaka 2023. Mutukoze bulungi temutukoze bubi era nga olwaleero embeera gye tutandikiddemu yakubalaga bintu birungi. Tuli wano ku Faruku Sons abagula ebintu ebikozeeko n'ebipya ate era batunda ebintu ebibajje ebipya n'ebikadde. G'obeera ng'olinako ky'osiimira no ku Faruku Sons obeera olina kujja buzobere ng'okyefunira ennyumba yerabike bulungi. Mu mbeera emu oba endala ndowooza olaba obupiro obubeera mu ntebe olaba entebe ez'akabi byonna byonna tubiina no ku Faruku Sons. Bannaye mwanyi nazo onyumidde mu ntebe. Kitiibwa kya Mukama. Ekintu ekirungi kisigala kirungi. Ekintu kisigala kirungi. Entebe ogimanyi. Entebe ogibulira. Otula ku ntebe n'owulira ng'aliko. Bannange. Ulira. Ate olaba katebe gye bayita gundi. Ye ntebe gy'oteekamu omwana wo. N'obeera ng'okimanyi newabeera baby mwebasizaamu. N'owulira nti olyoke feeling comfortable because n'otama n'ogenda amata gayiika n'omanya nti omwana ali safe. So ekirungi ky'ebintu bino okusingira ddala Faruku atunda ebintu ebipya ebirungi ne bwe kiba kikadde bibeera bino ebiri used naye bya Thailand, Bangkok, Canada, yes gyabijja okusinira nga bw'obiraba. N'olwekyo osobola okujja mu Faruku Sons neweefunira entebe. Abantu abasenguka kati mugenda mu nnyumba mpya ate totwala bintu bikadde tosenguka na biku. Weewala okusenguka n'ebintu oluusi obadde n'omukozi ateekamu kiki neighbor we yasimbamu kiki tosenguka na bintu bikadde. Ate ebyawongo byonna ebyo byejjeeko ojje mu Faruku Sons osobola okufuna ebintu ebyenjawulo ebinaweesa ennyumba y'ekitiibwa. Ekirala nti Faruku Sons bakwata instrument cent. Bakwatako kibanja mpola. Osobola kujja n'osiima entebe ne bagikuwa. Bo ne bakwata kibanja mpola paka goloba gama. Osobola kwebalira n'ogamba omwezi gwange nfuna $1,000,000. Omusaala. Ngenda gala mu Faruku Sons nfunewo oddrop. Nogiteekako akasente. Oba dining, oba sofa set, oba kimulinga kino kati tuli mu Christmas zone ndowooza mbira bibimuli. Osobola kujja n'ogamba njagala ekimulinga ekyo. Abantu abamu tebamanyi nti ebimuli bino bibeera wabweru. Wabweru oba ne mu nnyumba mwennyini nyini.
byonna ku Faruku Sons osobola okujja n'obifuna. Kiteeka mu kisenge, okiteeka ku lubalaza. Wonna. Faruku Sons bakwata sente z'ebitundutundu, bakwata mu instrument sente. Osobola okujja onoyogera nabo. Oba osobola bakubira ku simu 0753 nkaaga munya 7385 0753 64 73 85 yenamba esooka. Yenamba esooka. Oba osobola bakubira ku 0757 86 yeah 25 yeah 22 ne 22 oba MTN. Osobola bakubira ku MTN 0787 38 endala usigira banonja kwa njira 87 38 17 88 zezimu ku namba za Faruku Sons abasangi wano ku Entebbe Road opposite Keti Motors nga wakava ekibuye bo tukola roundabout ngokirira ku Entebbe Road naye ku mukono guno ogutwala Kampala ogudde Kampala bali opposite ne Keti Motors kizimbe kinene nnyo abamu bamanyi nti waliwo zing fuba fang era balowooza nti fang bachalo yekyaliwo okusinza ku bintu Faruku byaleeta omutindo gwabyo n'obulungi bwabyo. Ebintu binyinyi ebyenjawulo balina carpet sizino nga goyagala carpet nene nnyo oba ogiteeka mu ki oba ogyalira mu muzikiti nga si yakusalamu oyagala giteeka mu hoolo nga olabe ziri mu Serena omwo mu style awo nga si yakusalamu ojja ku Faruku Sons era osobola okugifuna. Osobola okugamba nti njagala ekitanda nga kiriko ne odrop yakyetambulirako na buli kintu kigendako ne bigendamu engatto byonna era osobola okukifuna ku Faruku Sons. Ekyenjawulo kyalina kyonna Faruku yennyini abeerawo ate era akwata kibanja mpola bakwata ku kibanja mpola osobola okujja n'ofuna entebe gwe n'osigala ng'osasula mpola n'omalayo. Osobola okujja n'ofuna ekitanda eky'omulembe bannaye muleke kusula bubi abantu abamunyirira mu makubo ate nga musula bubi ensingo n'ekuluma n'ofiirwa abantu ne bakyala ewuwo walayamu nga tolina kyogamba abantu nga n'entebe z'obatuuzaamu oswala byonna byewale ng'ojja mu Faruku Sons n'ozaala abantu okujja okukulabako ng'obutebe bw'olina ka TV k'olina kayinki 2 mu nnyumba walayamu gu bino ebintu biswaza naye si byambu byonna byewale ng'ojja mu Faruku Sons. Faruku Sons basangibwa Kibuye ku Entebbe Road Entebbe Road opposite ne Keti Motors jangu ogula entebe osobola okujja n'omalayo lumu buli ntebe ya kika gy'oyagala bannaye bino ebintu babagamba bye mulaba abazungu babamba n'onyiga entebe n'ogoyegola bwoti tugenda kubanga tuzibalaga tugenda balaga ntebe ku ntebe kitanda ku kitanda abagaloyo chairs nazo weziri abagaloyo beds weziri bannaye TV standing nga bwa TV stands weziri buno bwo ku kisenge buti oh my god nga bugazi buli bannaye ebintu bya Faruku byeyogerera tujja kuba tubibalaga ayina biduve nayo byenyini yaleta take ne nani aleta take nasuwa take ne London ko wala banafa abasama bakadda aina carpets abaganda banga basama batuusa mbagala ennyumba zaabwe nga ziri ku mutendero nga bazimaze bazimbye abamu bagala ennyumba nga ebintu byalina maybe ayagana kubitumya nate Faruku yabitumya dorede wano webiri n'ekyo jangu ewa Faruku ebintu ebadde osuubira okutumya obigule wano wenyini toteekamuza kubitikaza kukola ki abalate nawe n'ekiwegomba nga naye oluusi tekibaddeyo naye nga ye Faruku yakifuna ba Canada oba Bangkok oba Thailand n'akisobola okukyeta wano jangu otuukewo osobola okujja n'olambula bakulambuliza bwereere osobola okujja n'osibako ku kintu oba n'okisiba kate n'okitwalirawo n'osigala nga gubasasula mpola abaga dining zonna bayitandikira ku sente mmeka jangu ku Faruku Sons n'abagala ezeetooloola nze dining etwala nagigula ku Faruku Sons eyo nina abantu bagamba wagijjawa Faruku Sons azijja India n'azireeta ekikosa no dining etolwa n'okimanyi oli wateeka eno omuceere eno ne waliberayo ka greens n'emmere ey'enjawulo okyusa bukyusa oti nga kyoyagala si bino byakubuuka nkwawano newunyirira bano n'osokoola eri n'osimba eno emmeeza ekola bukozi bweti ebyo bimbirekere ffe abagagga mugira mbitulekere abagagga bwe tutyo abagagga twanyigamu ennaku yatuluma nnyo munnange kyusa obulamu ebintu ebakunyumiza leka bigeraageranyangana bya China India byegeraageranyeko ga nti fulufiga alina emmeeza etambula yagigulawo ddala mu Faruku Sons tuula wali emmere yeetoolole kusange wooli ono alina emmeeza etambula nina emmeeza etambula ebyo biveeko gwoba okyayogera bayindi Bachina bakinze enjina nagigula mu Faruku Sons naawe gigule baleke bikunyumiza baleke gamba nabirabako India nabirabako Bangkok bino kagamba nabirabako Walujja ate mmeza wajebake wa fulufiga ate ngenda gifuna nange katika nyina Faruku nga nema nango bali musula kubitanda n'olote ebirote ebibi
nolota ngolota mizimu gyokka lwa nsonga ensinga ekuluma olubirizi olutadde ku mbaawo olina kulogootana jangu mu Faruku Sons ogula ekitanda otebirote birungi ozane ku balongo ekitanda kisobola okuzaala abalongo ng'oli ku kitanda mama nnyabo manyi nti abasula koyo bedi n'ebito bitwata byebyo olina kota kyotongolo otoseeyeeya oli mulaavu weesunga obuliri bwo naye gwe ekyo ne kituuka nga n'ebuliri bwakutama be bano bwe tulaba mu kkuba ekiro nofuna omusajja ano abaana bali wali batudde naawe oli eno ekitanda kikaaba kuu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 
mupya byebwale tuze kubabuusa system mpya mpya nawe wefuule mupya bwe otewa cluster wali agenda kugikwa abantu munyirira mukuba mugulango ye mubeera mabane muchiringa ne mweragira mabala wallahi ya Mungu Katonda nakujjula bana kujjako muzadde obani no swale waka mwe wale okuswala nga makaga mwe okyazo omwala gobadde omwala badde akusubira mu beyi ndala akola n'obusumizo bw'emmotoka akola okuba amasimati mutuka mu nyumba ng'agamba wangi anonywa atula tatula awatude wagwamu alabira ddala ali nino omusajja yankwanako bamwita Aluna ono Aluna Mbiru Aluna nantwala ewuwe nga entebe erimu ekituli nga yateekawo akatto bamwita Aluna ojja mubuuza nagende ewuwe ngenda okutuuka wenga mu ntebe mulimu akatto bamwita Aluna wali akatto waliwo ekituli wawoota bamumanyi era mulangira bwe musanga ne mugamba kikunkuna jjagwe nakuwona tewalina future naaka ng'entebe erimu ekituli nga yateekawo akatto n'ekibaawo nga kiki ng'embeera yonna tegatta simanyi bavubuka tebalirira nga mukuba afaana kirala bali akafunkuna ayimusima ku mudala gw'empota n'otemesa ebifi n'otemesa ebiyungula abala mugenda ku mbizi n'otemya kiro 8 kiro 4 n'oleruto n'obanga gwe bagenda okudwala naye ng'ewaka newoosula newootudde kale ekitanda webanga entebe yalimu ekituli nga ateekawo akatto ekitanda kyali kitya era wenatunula ku ntebe wenakoma appetite nefa ne mugamba mpozi nayiseewa nga njija luno balugula pata ziddawa twerabyeko watyo Faruku wati Aruna wenamuleka Aruna wawoota owawoota akola wawoota mbadde manyi abo bayinamu anti abo namuleka bayinamu naye babeera mu kkubo bazina mu kkubo si waka abantu bangi abalina sene naye ng'ewaka birala nnyo otuuka amaka g'omuntu gobadde osuubiramu abantu bangi tubaleko n'okune mu kufula bafiira n'otuuka mu kyalo ewaabwe ng'alina kusibawo kiveera ennyumba y'ewaabwe abantu bakolera bulamu bwa kkubo abantu bakolera bulamu bwa kkubo ku kiringa yenno bwagula ku motoka ensi abagimaze naye n'otuuka mu maka ge n'omugamba muganda wange wano w'obeera wano w'osula naye nga mu bbala yeeraga cupa zikuba ku cupa zinaazo ebyo byewalere weewale okuswala bakatereezaayo eno tubatereze baganda baffe eno entebe talina kikuwe kiyita ono gwe bayita fibre ono si sponge eno si sponge otuulako nemala neekomawo ebukabuka nemugirawo otingirala wotuula eyimuka naawe kenyini ekusunda mu bbanga era tonenjaga abantu tubalaga ebintu bino saagala beekwase tugenda balaga ntebe ku ntebe abantu bagamba nti bayinza kitanda twogera bwogezi olaba omuntu ayingira mu nnyumba ye wallahi yamungu ng'atunuulira eki zirize gundi nogamba kugendako TV okwo yes munagamba what namanya nti banankawo era muvubuka ng'olina muwala wabe ndigweyogereza ama nti omuntu gwenna wa future muntu wavunaanyizibwa ebitanda bwe twogera ku bitanda nga biri tusooke n'entebe zituli okumpi entebe zituli okumpi entebe mugira gye tubaddemu kati waliwo ebadde etuli wano just wano olaba side wano zino zonna ntebe leather ono leather okitegeera zentebe zotuulamu oti nebuukirawo bwe twogera ku ntebe tujja kusulawo entebe zo nnyingi kuba entebe mu Faruku Sons zo n'otandika okuzoogerako nagamba oba oyagala ziggolola magulu mugongo gukuluma oba oyagala kiki buli ntebe gy'owulira ne bano boolaba abaziraga nti ndi London ndi India ndabayo nnyo bano abeeraga n'anyiga akapeesa zizino yene yakapeesa zezino nyiga bunyizi kapeesa amagulu n'ogagolola negatambula abalina emikolo ogenda owasizza ogenda ku buko toyagala kuswala twogere ku bagenda okwanjula abagenda okwanjula tatwala butebetebe buna kusala kubako entebe kati eno bagiguza ogiraba ndowooza eno bamaze ogigula eno bamaze okugigula egenda ku buko gyetegereza yino kati wano mpulya vali y'omukyala nga bakuleetedde ngene entebe dada taata omutwala yote entebe eno n'agamba nti nno ki kye bayita omukyala cheers bino bayita ebirungo mukyala bye bireetera okuba nga omwami asobola obikola bino abakyala babuulire ezo kati ddala omuntu anaanoba ddi onoogamba ddi nti munnange omukyala wuno ate munnange
kino ate abantu bahajati abamahale omuwazi n'entebe nga tebaswazizaayo nga tebasaba kuzizaayo nga ne famire wegambya nti kati wetwogera ku bitanda bwetwogera ku bitanda ebimuli osobola okujja mu Faruku Sons ogula bakuwa ekimuli kyabwereere bwogula entebe oba oguza dining oba ki eno beera nyongeza bwetwogera ku bitanda tukuwa ekitanda nga kuliko odrop yes tetwogera bwogezi bino si byambo tukuwa ekitanda nga bwokiraba nga kuliko oddrops nga kuliko olaba oddrop yokweri kuliko eno mira omukyala weyeyagalira kuliko entebe yekyeya kweri kwegamba ebintu byetwogerako byeraga bwerazi Faruku Sons tulina osobola okusa kino ekitanda okiraba kibeerako TV yes kibeerako TV yako kano kalaba webakaba baseeri nonyiga remote TV neyimuka netambula neyinya waggulu eno ku bigere yekyo kino ekitanda nga byaddala yes bino si byagasa si byambu ne TV yako yiyo gwobeera bubezi ku buliri oba olina ekyana kyattu nonyiga remote TV neyimuka byolaba mu firimu kati yaddala biri mu Faruku Sons bino mbadde mbiraba mu TV mbiraba ku firimu mubiraba India China Bangkok Thailand kati biri mu Faruku Sons ewammwe Kampala Uganda ewammwe Kampala Uganda ekitanda kino otekako ekyana kyabendi oba mukyalawo temwekoya mbate yimukotekeko TV mbatekola ki onyiga remote wali wennyini neyimuka TV netambula nedda mu size gyojagala ogirabiramu bulaya ze Kampala kakati mbulanga bakyaziza omwana wabendi nga ddala ennyumba yo uyeno ne oba tunateekawo TV olaba nti kano mba mmaze exactly nga sinnateekawo TV omwana aba yakkiriza dda naye gwe buno betwogerako bye bino si byambo tetwagala kwogerambo ono ye Faruku Sons dengera obumeeza Faruku Sons bwe ngamba Faruku Sons kino kyemba ntegeeza byeyogerera ebintu bye newanagamba nti kanjogere nnyo sijja kwogera nnyo ebintu bya Faruku byeyogerera jangu otese naye oyogere naye eno yolo nti ogitwala ogambe ennyumba yongimaze emifaso gya Faruku ndoza wenjikulaga gwe mifaso ogutagenda mu kiku kuba tekirina we kiguyita tewali byeyogerako ndoza mubiraba byeyogerera saagala mbyogerera ogambe nti fulufiga ayogera nnyo blabla yino olwo nti giteke mu nyumba totawana myaka na myaka bukadde na bukadde yino ebintu bingi byetwogerako wano yes osuubira kuzaala oli lubuto lwaki ako tokagulira embwayo eyina ekitala kyayo osuubira kuzaala olina olubuto n'omufaliso mweguli guliko bebe ne katuni waako ng'agenda okuzaala daba ekitanda omwana agana buganye kufuna lubuto daba ekitanda omwana agana nti sina lubuto kyokka waliyo omukyala laba ekitanda bino si byakwekwasa onoogana buganye kufuna lubuto laba ekitanda kitanda kikino kibi bino nkyagadde kino kirabye laba ekitanda ate kino ajati wange waliwo birabyewa bino muve ku bino byebogera mbu tuli ku Faruku Sons onoogana buganye kufuna lubuto eno se gye nagula gye nina ewange eno gye nagula gye nina ewange nina sente nzenako okwo si kwonoona endabikawo kyekitiibwa kyo ewaka wafaanana bwatya omugenyi abeera mugeyi abagenyi babeera bageyi eno gye nina ewange era gwoba osobola fulufiga ebikopo byabbisanga simanyi mu bino ebibaawo byammwe biku n'okugigula obuguzi era bweyasa endabirwamu yayata ogimanya ogijjawa ye yatika bagabye malaga atika eno gye nina ewange nagigula mu Faruku Sons katolo byoteekamu byo nabyo biba class ojja onkyali otegere yes ndi wa bbeyi ekyebbe ndi wa bbeyi waliwo eyakalaba kabadde eno ng'ogyagala ojja kubira Faruku Sons ku 0753 64 73 85 0757 86 26 22 ayo namba nayo ya Airtel eya MTN eri 0787 38 17 88 eyo namba ya MTN ne namba era mukyasobola okubanga muziraba wansi awo ku screen zemusobola okubeera nga mufunirako Faruku Sons nammwe obulamu bwe mufaaneko ng'obwa full figure abawala mwekwasa nnyo ndaba mwala kigwoteeka ku kitanda kino n'agaana okuwaako tubadde twogera kubaganya okuzaala muwala kigwoteeka ku kino ekitanda n'agaana okuwa kati twogera kubasabiriza abasabiriza muwala kigwoteeka ku kino ekitanda n'agaana okujjamu kyogere mazima muwala kigwoyingiza mu nnyumba yo nga mulimu odrop ng'eno sideboard ng'eno olwo ntirenge n'agaana okujjamu kwegamba bwe manjagala osevinga zenteeka mu mukazi ngule buguzi bintu birungi sevingira awo abalina offices look this wow look ana Faruku alina ebintu
ogenda kajjawa Faruka ine ebintu ogenda kasangawa va mu bino tetusudia wanda tuli mu kusudia twogeza reality labe kitanda this is reality owakoda kushikubuliringa bono nogamba nti ojja kulota ebirote bibi waliwo ekitanda kiri wali kyenjagala tulageko abantu it's okay but bingi kyetagano jja mu Faruku Sons nyongera kujikisanda eri kibuye ku Ntebe Road opposite Naked Motors bali opposite Naked Motors jangu ku Faruku Sons soko balageko kana akadira akangereza kati ino lye dino wane diro boli maze edire lingerezo liraba nagambe kino ekimuli okiraba bakikuwerako jangu ogule bakuwa ekimuli kyabwerere ogenda kisanga muganda wange abamu tamanyi nti babisanga na ku Faruku Sons naye badde okimanyi nti kati wano bana abasula mu double room wano oba okimaze era obeera okimaze abantu bakyalina kubuno kafunkunayi mungi nnyo ofuna akatebeko nga kano double room oba omaze guno muto ogumanyi tegugenda mubi soko gitulemu ndabe tegugenda mubiku temubeera mubiku nti baguno bagutulamu ebati yino okulaga nti nataddemu sente fridge ezakabi muziraba Faruku Sons we tuli baganda baffe totikka bintu kubijja mitala w'amayanja jangu wane ayetera kubuza uzawa kulimbe Ntebe Road westukire ojolabe yetulina yako birabireko gambe kitufu munange bayogedde ziduvo zirabye ogambe kibayogera munange kitufu nagenze ku Faruku Sons duve zizo si za bulijjo byaddala bino si bya bulijjo betwogerako si bya kusudia abantu amu baba balanga basudia abantu amu bagalanya makaga ngaga white look this white look this buli ayagala ekyeru dining hiyo osobola okusalawo n'ogamba akantu aleno kano eno all unit ya white ne dining ya white wanoteekawo TV noteekawo small flowers small gold whatever oba ina awards ebintu bingi nnyo n'ogamba eno all unit kanjitwale mu nyumba yange abantu abasinga tebakyakozesa bino bigundi bagwa zino all unit n'ogitwala oma nti TV etuula wano kino kituula wano kino obeera ng'okimaze entebe yeno n'omwana omuto agituulamu aba abigere bibalansinga eno tebe emala abantu bangi owa family ennene tukusootinze ekitanda kikino ekitanda obedda kyenjogerako look this finally tukituuseeko bane kino kyankoledde look nze kino kyankoledde simanyi mu abatula bamulaba ki look this beauty ate omufaliso gwa ddala gwegwo va mu gino gyomwebakamu ate muziggyemu ebinnya ate gummenya ate kukola ki ekitanda kino kitambulirako odrop yakyo eno ogitwalirako kubeerako nga side drawer kubeerako buna tugaba buna kuliko nere nene nnyo egendamu ebintu bingi enene nnyo tulinako neno abakyala okwewunda kw'abakyala byonna bitambula n'ekitanda ekyo kimu n'akatebe kaako so nolwekyo osobola okujja n'ogamba oba osobola okukuba ku nnamba ya Faruku n'obuuza ekitanda naggambye bakwata kibanja mpola osobola okujja n'ofuna kibanja mpola nobeera madadi sana tubeerawo yes Faruku Sons tulinawo entebe zizino endala royal chairs zino zabalangira n'abambejja zabwakabaka King Saha jangu ogule oteke mu nyumba y'ennungi gyozimba entebe zino bebana abantu bola abatuulawe bati nakola ati amagulu naga okola bukozi okanyiza otya nawe nyige uwo okola bukozi woti ne wange jezira nazigula wano nego buli kirungi wakiteeke waka ndi mulungi kati nalaba naziri waggulako okuzifaanana ziri ati nazino wazigula nyumba wazimba nyumba yange nina muntu asula mukalina owakalina ndi muzadde nina soko nyigire mukonda be onyikola bukozi bwoti era muwala wange abeera bwati ne kutwala gy'oyagala n'amagulu n'owanika kati bano ndaba nnyo abali ebweru Canada ndaba nnyo biini bannange agenda bikola n'ogamba kati abantu balowooza nti muyigala tebiriimu kolesani zabiina ate ogizayo buza bweti netera ng'oyagala kutula bwoti osobola okukola bwoti bano tekawo ebintu wadde okimanyi nti wano safe wano wabeerawo ekikopo kya caayi wano wenyini wenkulaga kano nga tekavaamu ewange kavaamu wano tekavaamu wano ekikopo kya caayi okiteekawo wano osobola okusaawo essimu kati bebatulaga abali ne bakulaga nti tebisoboka wano Faruku Sons era egakola anti newana era egakola newana era oba oli mukumasa bano simana nalwala amagulu jangu ogula entebe
nakugambe buli kintu kisoboka wane ku Faruku Sons osobola okujja n'okifuna ku ssente ensaamusaamu kati abagamba eno egenda ku kitanda kyenkulaze kiri eri omuntu n'obeera maidad sana mukyalawo atereka ebintu ebyenjawulo naawe ebyokwewunda ssente zo zitereka abaana abato abagala obutebe buno obw'abaana ebintu bingi tosobola bibiraga bimalayo naye nga osobola n'okufuna akantu akameeza kano kanjawulo lwa nsonga ki nti oyinza obutakawula oyinza obutamanya obutamanya oyinza olowooza meeza bumeeza ebeera bweti osobola okusikayo kano n'osikayo kano abagenyi bafuna ate nobaterako ekyokulya n'ekyokunywa ate nomala n'ogizaayo nti oba oli mu kifo ekifunda oba oli samweya osobola okuba nga okosa ekyo odrops nyingi nyo zino zonna weeziri nakano kagendamu bintu kakanokwaka kalimu obutalo bwaka eno odrop weeri naye nagiguze dda temutawaana kujja njiguze yes nebwe buli kirungi okyeyagaliza kati eno yo wagimaze eno yo njiguze era enkya bagenda kubanga bagipangulula babeere nga bagitwala bateekemu engoye zange eno odrop yo yaguliddwa dda ziri zonna engoye ziri balaba ku mikolo zonoogera zitereka muno ezo zemulaba ku mikolo ne wasalawo guno omwaka kwambala ngoye ziriko nange nzaliko so ebintu bingi nnyo osobola okujja alina office entono oyagala kutesa n'abantu ezimu ku gundi ezeetolola dining oyagala kutesa n'abantu abalina offices look this beauty osobola okujja n'okafuna n'okatwala oba mu nnyumba kayunit n'okasaamu yes tuzze ku ntebe eno eya kala eno eri wonderful naddala abakyala yes abakyala naddala nga bayonjo nnyo bamama b'abaana n'abalina abantu abamu ennyumba naddala ennyumba ennene zibeerako n'ebifo ebyenjawulo wootuuza abantu nga tewe wanjawulo oba wootuuza abagenyi ab'enjawulo abasukulu wabeerawo woolisiivingira abantu then ne woobalabira byonna osobola bisanga ne offices ez'enjawulo osanga omukyala nga ayagala ntebe west mu office ye dining ngeno osobola ogikozesa ku baana ne babeera bafujjo ne baba basambagala tewakyasobola kugikola osobola ogikozesera still nosigala nga emyaka gyonna esobeerawo tulina entebe eno myaka na busiibo eremeddeko tosuubira nti ogenda gikutula eremeddeko yabaloodira nti ogiraba yabaloodi eremeddeko eyo entebe eno yagaana yalemerawo eyina kale etaguba kale etaddugala omwana agenda ganda ate mama wano waddugala nti ate nakozewo nti kati gwe munnange alina abaana bano abasalasala abakola ki eno entebe ebasobola yentebe esaana ate yebasobola ti omwana mute akutte wano twala eyo ebyo bimale so ebintu bingi nnyo ebyenjawulo kakati wano mu Faruku Sons embwa yo ogenda gigulirayo ki embwa nagigulira dda wagigulira ki bingi nguzeewo bingi ng'ogulira mbwa nguzeewo piroos embwa yetula ne mu ntebe zo embwa netula mu ntebe teziddugaza embwa nnyonjo n'okusinga abantu abamu embwayo ne mu ntebe enaba buli lunaku enabisa sabuni wa bbeeyi sampo ate omulala era naye wa bbeeyi bagikuba pawuda bagisiiga ebizigo embwa yange bagisala enjala bagisenya amanyo buli lunaku eriko abantu nga bo balabirira mbwa eri special ng'eriko abakozi nga balabirira mbwa kati eri neddugala ddi bagita wanda yes wanda era ng'enyerayo nga lewulira nti wanda yabyewuunya abantu bagamba wanda agenda ko ddi mu church ng'ogenda osaba agenda naye oluusi asigala mu mmotoka mumulinde wanda wande mujja mulaba ku church naye oluusi asigala mu mmotoka ebiseera ebisinga asigala mu mmotoka naye banaaba mwagala omulaba ku church nja mutwala ate agenda mu supermarket ne wano ku Faruku Sons atera okujjawo nga toza okugula ebintu yoyo wanda so Sharifu tujja naye nakyuzinga Rwanda amanyi n'okukulondera nti kati twala kino olaba ekiremeddeko ng'ennyonyi omukiranga ekiremeddeko nga tebya naye ng'ekiremeddeko ng'omanya nti kituufu ate osobola okuwonda kyoyo esibyeko neyasima negaana yembwa ye era wano ku Faruku Sons bagimanyi era bagyewuunya njija nayo embwa yekola shopping embwa yo ngange ziwagijjawa nagigula buguzi nenjiwa ne abazungu ne bagitendeka naye nga wagigula mu Uganda wano nagigula mu Uganda wano nga katonyo we kati
ne bangamba nkasasuli bakatendeke eri ku American chi ku American embassy tubanga wagitwala ku embassy namba natwala ku American chi bagita American chinze byembwa sibimanyi American port ne bagitraining na so inemu ina ne Mbwa bell mpya oba naye baddewo Mbwa nayo eri Mbwa bell eri esiga n'omuntu obunene era waka oziwala saa mukaga tetugulira muntu ne wokonkona esobola okulya Mbwa bell esobola okulya yenkulu iye kulya Pasi wasalawo kati obudde obusinga obuwembo osinga abantu nayagala nnyo abantu nesibafuna ne bani supportinga benakolera ebirungi bani supportinga abamu twabagala nnyo ate ne balaba nga tubesibako kale batumenya emitima sometimes abantu abamu bamenya emitima ne bakulumya emitima newebuuza abantu baagala ki era kati wemba nyamba n'enkomaawo sirondoola era songerako wemba nkuyambiddeyo nkuyambira ate eyo sikyasembeza embwa teri kulyamu lukweyo tengeya embwa tegeya nina abantu bangi ewange omanyiyo nina abaana bendabirira bempeerera benkola ki nzirayo ne banumya omutwe ne bandeekaanya embwa yange tendeekaanya eyagala kimu enyaniriza nzirayo nga nsitudde obuveera emigaati biki whatever golilos pringles nga nkoza shopping nga omanyi omuntu wanyuka muzadde olina okunyuka n'akaveera buli mwana naye ne bantunulira embwa nejjanga eyaayaana nga tesolayo binsitulako fact ebiseera bisinga yenziguya n'oluggi embwa erutuuka ebuuka nekwata ekinyolo oba nekabirako nga bajja naye bosobola bayita ne balemerayo tewali mbeera yonna gye mugenda twevuma kuba nti tuwaddeyo obudde ne tujja mu Faruku Sons so ekiri somanyinaze omaliriza ogamba ky'abantu maliriza ngamba abantu nti Faruku Sons discount ya Christmas weri 50% ate ekirala nti bakwata sente mu kibanja mpola installment so n'olwekyo jjangu Faruku Sons ofune ebintu ebikozesebwa mu nnyumba ofune ebintu ebyenjawulo ebyobadde wegomba ebweru byolaba ku mativi biri mu Faruku Sons Faruku Sons basanga bakiwe ku Salama Road basanga bakibuye ku Ntebe Road Ntebe bali opposite ne Keti Motors ne Petro City n'olwekyo jangu Shishel Petro City okay n'olwekyo jangu ku Faruku Sons ekyunyi ndi Faruku yenyini ye mugaga waawo atabeerawo ali omu taliiko nti ate bamale okuŋŋamba naye musajja alina empisa alina empisa muvubuka muto mukakamu ateesa n'olwekyo jangu ku Faruku Sons oyingira ennyumba yo ng'eri fresh ogenda kuyingira nnyumba mpya totwalamu bintu bikadde ebintu ebyo bikadde birina ebizibu byabyo ebize bisisinkana ebintu ebyo birina abadde nabyo nga babaana babiyuyiza n'olwekyo jangu obeere mupya n'ennyumba ye ebeere empya ekitanda kipya mukyala wo naye alabeko asweko mu bwengula alote ku birooto abantu abakabagaga be baloota bulijjo osobola okubeera omugagga naye endabikaayo kyekitiibwa kyo amakaago omugenyi abeera mugeyi buli gwokyaza ayina katogole mwakutwalira abantu bangi munyirira mu makubo munyirira mu mabaala muvuga emmotoka za bbeyi naye ng'ewaka wammwe wallayi mungu bw'otuukawo wakwasa ennaku omugenyi abeera mugeyi kino nkikubulira muganda wange oyagala kwanjula ogenda kukyala ku buko oyina mbaga onoonya bintu byakugaba bitakuswaze byotwala ku buko omuntu nagamba what muganda waffe agenda afumbe bannange bonobanga abeno byano byabako ne banoonya ebintu waliwo entebe ku Faruku Sons ze bakuwanga tebagijja zibanja zino nga tezizikayo wakiri waayo muganda wo n'olwekyo ogenda ku Faruku Sons ojja oyogere naye mubirabye ebintu ate ebintu bikyali bingi nnyo store eri waggulu alina wansi ne waggulu tujja next time tujja balagako waggulu tujja balaga ebyenjawulo naye nga kuba ku simu oyogereko ne Faruku Sons ayagala ekimuli oba wegombewo kimuli osobola okujja nabagamba njagala akamuli kano nkeegombye bakakutuusako wonna wooli bakola delivery ne bakutuukako wonna wooli bakusimu bakola delivery wegombe tebe nosindika sente ne bakola delivery ebeera yabwerere ebeera yaabwe ate bamala biwanga mu nnyumba yo bamala bisibayo tebakuwa kintu kinanyatika leero tebakuwa kintu kinaagwa Faruku Sons ennyini akwata abaana be ne basibayo ebintu ebyo kubanga si buli omuntu abimanyi obiteekayo bino bintu byanjawulo si ebya bulijjo n'olwekyo jangu mu Faruku Sons naawe osoweko obulungi obeereko obulungi ku nsi bino betukolerera teri kirala omuntu ajja kujja ewuwo ng'omwesenga mukwano gwe agenda kunyumiza abantu leeta omuntu nga tana kyagenda kugaya nga ye yennyini yakwewuunya n'agamba what ono gundi waasula
bulijja abeera wano wano leta omuntu atandika okwebuuza wano wasiduli wani wakirumi namugaga oba wa am naye nga mazima wawo Faruku Sons wawo wagenda mu Faruku Sons n'ogula ebintu nga takikusuubira abantu baleme kujajingira mu kkubo abantu amutya okukyaza bannammwe ewaka lwa bintu biri mu nju toyina bintu mu nju newonootuza obutuuzi omuwala omukwanyi toyinaawo n'olwekyo jangu mu Faruku Sons obeere nga wezza bujja obulamu bukunyumire tubagambe tutandise 2024 ekyokubiri tugenda mu Christmas seasons osobola ogamba bino kabifulume ate ngene nfuneko ku bintu ebipya bino kambigabe muigo gaba wako ku baganda wako ba sister and brothers mwa ku bintu ku ma offices ku ma church abatayina kyusa entebe ogigabe ojjo okufalu ku ogule kyusa entebe ogiwe sister wo ojjo ogule odopu gikyuse ka kitana kikyuseko n'olwekyo mujje mu Faruku Sons bachangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite Naked Motors bali opposite n'amafuta ge bayita Petro City jango oyogere naye yennyini omugaga yennyini abeerawo tebiriiko babulooka nti ate Faruku tunamusanga manta no jango oyogere ne Faruku ekirungi akwata mu installment center ekinyo na kyoba osiimye kyendabyewo n'ekirala kye bankubye akama nti woba oyina entebe ng'ekyali mu mbeera nnungi oba dining ekyasobola ogireeta wano ne bakuwanga nemukola bata oba swap gite swap osobola okukola bata oleta entebe eyo yoyina newe nga olina gye weegombye n'oyongerako ssente maybe n'otwalamu eyo bo ne batwalamu eri ya mwami mubiru owa water erimu ekituli si ye mubiru yani mbazi Faruku yankwana aluna yankwana nantwale wakanga entebe erimu ekituli era samujjamu kale obutatuuka ku ekyo kati otegedde ekyokukola Faruku Sons we tuli era nga mbategeeza nti tugenda kuba tujja tukolewo kono shows ezimu tujja kuba tubeerangawo tugenda tutamba ne Faruku Sons okubanga tukulagawo tujja kuba nga tutamba naye nga tujja ne tutuulawo okulaga ne tukola story tujja kukola bwe tuti ojja kujja mwannyinaze otuule wali kalaba entebe entebe njagala ogibalage yonna in fact tulago wana kantule wana balage entebe eno nga wonoga kati laba nkulaga eddiiro kati nkulaze eddiiro eddiiro ly'omulembe eddiiro litaswaza ddirino laba entebe eno nga bwejja bweti nejja bweti neyo yiyo mbulira abantu nga tutudde wano wetuti mwannyinaze oli awo nga lwaki tetufulumiitiriza twogere emboozi yaffe yonna nga tutudde mu ntebe efaanako weeti ng'eddembe liri wano ebyokulya batuwe byonna nga tuli ku Faruku Sons so njagala obategeeza nti leero tukomye wano naye nga mukyalina omukisa mungi nnyo okwongera okuba nga mumanya ebirungi mulina otambula nayo 224 enamba z'essimu nga emuzabe wansi awo yonna gy'okubako okuva ku za Airtel okutuuka ku za MTN zonna za Faruku Sons osobola okuba nga obakubirako essaawa eno yennyini n'otandika okuba nga obuukinga ekintu ky'olabye si kulwa nti onagenda okuba nga bakitutte so bambi kuba essaawa eno yennyini ogenda kuba nga ofuna abakyala n'abaami abalina empisa okuba nga boogerako naye ku nsonga ezikwatagana ku bibajje byonna bye weegomba okuba nga oteeka mu makaago amalungi tuviira ddala kubapangisa paka kuggwe azimbye ennyumba yo ku mutendera gwonna jangu okolagane n'aba Faruku Sons nze lujja ne mwannyinaze Jennifer full figure tubadde ne Sharif ku ground ku Satone so tujja kuba nga tubeeyongeza abaganda baffe mu programu endala ezifaanako bwe ziti